eno wasigala fire nga akutta omuliro naye muganda wano gladiator twali ffenna we handled responsibilities together ambeereddewo nga muganda we on my downs andabye maziga andabye musanyu bangi mumbuuza lwaki njagala nnyo gladiator kuba baganda bange bwe baavaawo awo yajjira wennyini n'abeera nange nga tebaliiwo n'ambeererawo mukimanyi ayinamu ne kasente ne tukalya ate nange ninamu kasente sokojje wano wali eyo abamu baddeyo ne bagamba mayanja famire baagala nnyo sente kati gladiator bamwagalako sente njagala obabulire nti nange nkuwa aboogera tosobola kutuuka ku banene nga toli munene ate ono angopi munene ate generali ekyegedde so kati kyenyinza okugamba ab'ebigambo basobola okwogera kubanga oba oyogera geza akola buusa omutuukako sente alina bana bw'oyagala ku sente asobola okuweerawo omusajja bw'omulaba asitula kalina kyokka mugamba talina sente bakujjukiza naye nga tubajjukiza nti 17 Mei tuli kimu bannamawulire embeera twagisabidde webale nnyo essaala muganda wange essaala Katonda yakumusana n'akukakkanya Saalongo Siraje bannange bakama bange tukimanyi we tubadde tujja waliwo abatwegaseemu abanyakuzi temunyakula ekooti ya gold kaddeyo ne kooti ye temusika buli pesa lyolaba ano lya mitwalo nga $10. This is pure gold. Temusike ekooti ya Saalongo nebaza Saalongo Siraje olw'okubeera omanye ennaku zino abatono banene ng'ate abanene batono kati ono muki ojja wakanya bakwate okubira abanene ate osange nga ku simu yaliko bwe bambagamba nti bwe bankwata nkubira abanene mba ntegeeza Saalongo Siraje bulijjo ayagala okumanya omunene ali emabega wa Pallaso ne Pallaso yandwagaki Pallaso oyo naye ono kuba mujja nga atundayo epesa limutujja batundira amapesa nekoti yalina amapesa mangi kuva bulengaawo najja nga atundayo limu netumala ebizibu so Saalongo neyaza bambi Saalongo ambeereddewo Saalongo bannange nsaba onzikirize nange nkube ku lugogo ne Saalongo lugogo awooma atya kila kyakali mu kibuga sipalasikati yali mu kibuga bannange nze lwakuba malikinga Pallaso naye nange nguza tikiti za mitwalo 5 tumuwagira natukola eki tumuwagire era Pallaso nguza tikiti za mitwalo 5 Pallaso muyimbi wange ate nange annyumira manyi waliwo ekintu kibiraga ate nga tekikola ki tekikunyumira ani agamba wano pasita muyimbira bulungi aniko omukono abagamba Pallaso ayimba bulungi emikono tukogagala kuwoga alangalange tetwasiimye dda tufukamidde tukusaba towekyusaamu oteze ekika n'emu kubanga osobola okwekyusa olamusiime esaba nga ayinza okukyuka ayinza okugamba bisaza kwenda kajja ayinamu omuntu bagambye anziba kayiga bino byabaki nanimaku emwagala nnyo Pallaso emwagadde abayimbi abalala webalinye Saalongo njagala okwebaza totobadde tobona lipanda fuli tuzanizabi my young brother nkwagala nnyo Brown bless up muganda wange nkwagala nnyo olw'okuba tubadde ffenna okuva e Kawempe
n'okulaba ng'osuuse tutambule tukyali kimu teri agambayo bayimbi bannange mwenanditanita Green Daddy Scoop Lama Scorpion tukwaniriza mu byabanene tusanyusa okulaba mu winning team tusanyusa okulaba mu tiimu etalumba atagirumba ate nkukakasa webale twegattako ffe twagala nnyo okukolera wamu nganze Pallaso ne Mayanja family do famire yange olumu ngamba nenaawe oleetaleeta nnyo abantu embaga tetulina kyakola naffe twaleetebwa baki bantu so Scorpion Shaba nze nkwaniriza webale kunjagala nange njagala atanjagala njagala nansima atankime nange Scorpion Shaba noliwo olwakabonero ak'emirembe n'essanyu nze mu kuyimba muno nfunyemu ebintu bingi nfunyemu abakazi abanjagala nfunyemu ku busente muzeeyo ku ngoye empya muzeemu engato nfunyemu ebitiibwa nfunyemu mukwano nfunyemu ebitiibwa ebimu ne bimpanika n'abamu ne babiwakanya ontegeera osobola okufuna ekitiibwa omuntu n'akiwakanya ontegeera oli asobola owakanya ekintu n'ofuna ekitiibwa olinagamba nti ye king of the east kyokera gwe n'owakana okiraba nsaka free boss ate era gwe n'owakana naye its okay kuba nange nkyabuusabuusa oba ddala Napoleon yali emperor siri sure history tulina okuddamu tumwetegereze nga kasi oba ddala Napoleon yali ki emperor kuba nina okwetegereza ndabe so nfunyemu bingi emikwano n'essanyu n'ebitiibwa mu Mantuma king of the east saka free boss njagala okwebaza kabaka wa Buganda ayisa abasajja kabaka wa Buganda awangaale ne mama Nabagereka Obuganda n'owekitiibwa Katiikiro asigale ng'atukuumira ddamula njagala okuyisa obubaka buno nga mbutuuseewo omukulu taata waffe kabaka wa Buganda nkwebaza nnyo olw'okunsiima n'okwatako mu ngalo baffe n'ova ne mu kkubo lyo n'ompita ku kazindaroko n'onnyaniriza mu ddoboozi lyo naliwulirako taata wange nzaani mutabani wa Mayanja mujjukulu wa Japaani erebase essingo ajja nayimbako mu maaso go si kya buli omu abantu bangi beene bosinkana abamu n'otabalaba nabbalaba waliwo n'abansinga amaloboozi waliwo n'abansinga okulabika obulungi waliwo n'abansinga okuyimba beene bonna abalabye naye nzaani omugabi mulindwa n'ompita mu maaso go ayisa abasajja ekitiibwa ekyo kiddire Obuganda kiddire famire yange kiddire emikwano gyange wansiima mu bavubuka ab'omulembe guno n'otongera essuubi nti era ojja kwongera osiimeyo n'abaki kubanga omulembe wali osiimye mugumu naye guno gwe bw'abavubuka bennyini ab'omulembe guno omutebi era nkwebaza bannange okunsiima kwajjirako ebintu bingi kwajjirako ebirabo kugiddeko amakanzu kugiddeko enkoko kugiddeko ebigambo kugiddeko okusoomoozebwa naye era kiri nti ennaku tezidda mabega koolo twali tujaguza mazaalibwa gaani era tusigala tumujaguza ayi Mukama mutukuumira muwangaaze emyaka obukadde n'obukadde katabalika bakyali bange sigenda balwisa nnyo njagala obagamba enteekateeka kati ziri mu full force tuze tuyita mu bingi Team Pallaso tuli omuntu omu njagala okwebaza Fasayo Safaris batambuza abantu mu Uganda
ate nga bya ddala nange bagenda kuntambuza abantu bala Europe awo. Omuvubuka ayagala otambula oyinza okuba olina ekirooto naye nga tomanyi bw'okitandika. Go to Pallaso safaris, they will guide you and make sure you move from 1 to 2 to 3. So sirina nnyo bingi bye bagamba. Njagala okwebaza mwenna mikwano gyange olukuŋŋaana mu musana. Njagala okwebaza okutwaniriza mu kifo kyo eky'ebbeeyi kubanga ebyabanene biba byabaki. Ango Yasini nawe nkwebaza olw'okukigattagatta leero. Njagala okwebaza Equator Events mwebale anti omwana enkyasa lugogo etasa akopalaso omusingo wa kabaka nga 17 buli omakimanyi nga betugera okula tukosa nga tubaddigiza nga tubacamuza omusajja omusajja chocolate face omusajja omusajja osunga ne makono omuwanvu omusajja Yaman, Tim Good. Yaman, bachali bange mwenna. Yaman, I love you too. Bless you. Yaman, ladies and gentlemen, mwenna bakungaani wano, the media, bafani bange, n'abagenyi mwenna bali wano. I want to thank you so much. Mwebale kugumiikiriza. We have come in the rain and waited in the sun. And I want to appreciate you all for being patient. Inconvenience ne delays zivudde mu kubeera nti originally twali twategeka Mujje wa Ham's Fitness gye twali twategeka naye mwaze bangi ne musukka ku be twasuubira so ne tugaziwamu ne mwongera ebifuuka binenemu ddala. So the reason we gathered here today is to announce Sanyu Festival on 17th of May at Lugogo Cricket Oval. Njagala okubajjukiza nti kino ekivvulu is more than just music to me. Ngenda kuba celebrating jane yange abagimanya batandise nange mumanyi okuva nga Lukwizo bagambye tuva mu kampu 3. Natandikira mu Leon Island Music Empire nenzira mu Deep Roots, I think mu America, nenzira mu Good Life, nenzira mu Team No Sleep, nenzira mu Team Good Music. Nekati I represent fully for Leon Island, Good Life and Team Good Music till we die. So olugendo luno tujaguze ebintu bingi. Ngenda kuba njaguza abantu bangi badde bambuuza lwaki sanyu kubanga njaguza resilience kibayita okulemezaamu bwenteekayo giye bamaze obwanga. And that's what it is. I'm too sorry for all of you. Abalina obulamu obwokubiri nga gwe you are just living through life. Me, I'm actually feeling life. So olumu mujajinga bannamwe but abantu muyige okutajajinga abantu. Omuntu alivinga obulamu bwe nga ali unmolested yezuule. So njaguza okulemezaamu, njaguza ebirooto byange. Naliko mu makomero eyo nenzibiriza nendaba abantu mu kisaawe nga bayimba nga nze nyimba. It has come true. Natulanga ekawempe and we dreamt with Weasel nga recording ku cassette. I think we were about 6-7 years old with Weasel nga tukubisa efulia ne tuzikubisa amajiko ne recording ku cassette. That's how we recorded our first music. So njaguza also the incredible community in Njaguza because I didn't get this much love in America. I've received it here. So I celebrate you guys. Thank you for standing with me. Success yange tebadde overnight. Ebadde ng'ekizimbe eky'amaanyi tebakizimba kiro kimu. Nkizimbye mpola. Mwenna mundabye I've traveled the world and made good music. I am not calling you here to explain anything because the music has already explained to you. And when I say good music, tegeeza music gwe tuyimba najjanjaba emitima, gwe tuyimba abaana ne basoma, gwe tuyimba n'osala keeke, gwe tuyimba akayimba ne kakuba ku radio nga ne maama wo ali n'otasituka kusooka kuvaawo kagwe. Yeah man, so we celebrate every artist. I want to thank very much in the most humble way Radio and Weasel for believing in me. Yes.
Thank you, brother. Tugenda kulaba ale Pallaso. I appreciate radio and music. When I'm meeting with them, never thank you radio and music. Never quando wange bonna vingira mu kubatembo de lugendo lwange. So when I reached America, sign na yo mukwano, sign na yo Uganda, sign na yo tata, sign na yo mama. I was welcomed by strangers. Each one of my meals was given to me by a stranger. So I want to thank all those people. When now under America, this is what we became. We've come a long way and we still have a long way to go. So I thank you dearly. Njagala okwebaza people that we have walked this journey together with. Ngashipa Karunji. We made hits that rocked the world. Yeah, man. We started a mighty ocean starts with little drops of water, and we together made a mighty ocean. So I salute you, Buganda. I salute Dr. Jose Chameleon, Okubeda, the greatest mentor in Nakabana music. Then, yeah, man, a good friend I've had. Jagalokwe was AK-47. Ugandan music industry, especially in the sector of dancehall. I wish he was here to see this. I wish he was here to build the dreams with me. Unfortunately not, but RIP. You know what we talk about. Jagala saluting also Jeff Chiwa in a special way. Webale kubera early time manager wange. Nali amateur bingi bye nali simanyi. So kumbe livingira mu kyamininga kingi. Tuyinza okuba ebitwawula byali bingi. N'ebyali bitono ku byali bitugatta. Era nsala nkuwa salute yo ne kugamba thank you for the contribution to my career and who I became. Njagala okwebaza manager Gizi yonna gy'oli nkwagala nnyo Hatboy Swale. Njagala okwebaza kyali wange Ivan Killer. Ivan Killer. Ajeba mulabeko. Ajeba mulabeko. Omusajja ono mwebaza olw'ensonga kila mukwano gwange yasooka nga nakatuuka e Uganda. Twayagala nga tebirimu ssente, yafuuka kyali wange ne tukuza Oluganda. Tubadde ffenna, twali ffenna ne tuli emmere y'amamashanazi ey'N3,000 paka lwe yatuwanja emitwalo nga 8. Naye ne tumuvunuka. Era kati yeffe aleera mumulabye tutambudde naye tulinye naye ennyonyi twakaba naye era tusanyuka naye. So Killer, I celebrate you. Lwaki mbajja kuza mwenna kasooke mbabuulire. This is marking 10 years of over 2014 when I come home in Uganda to start my professional music career. So abantu bonna be mentioning nga nina okubajja kuza kuba olugendo terubadde lumpi. Ivan abantu bakole meeting emwawo. Basabu. Tusirikirire. Njagala okwebaza Muchachos, Eventix, especially Bijou, Isram and Felicia, the whole family. I remember one time nali puzzled my music career and I don't know what's next. It was very devastating when Nava Musoma concert. Those Achibalaga, but losing about 150 million at that age, it was one of the biggest career blows of all time. Ne natukirira Bijou, ne Isram, ne twali ne Mimi, ne Bijou ne Isram mu parking ya governor. Ne mbasaba banzikiririzeemu tebambuuza kintu kyonna banzikiriza omulwaliro. Abadde abuuza Muchachos bakola ki? Byebyo bye baakola. Nabasanga nga I am lost, nga
amawulire g'ebiseera ebyo sikanaga kati nga gankubye okufa yoweri obijjukira, you remember everything. Nga gankubye nga gansiriziza nga there is nothing next for me. That's when nasanga mu churches ne babisho bampa bookings ezasooka okunziza engulu ne bampa Johnny Walker tour ne tugenda around Uganda ebiseera ebyo nga bampuba million 3 but I was so happy. I came back alive nenzira nenkola ku videos obupya nenziramu nebesiba mpola mpola nemwiga okunjaga mpola mpola nengera mbebaza nnyo. So in this njagala okwebaza ba sponsors bonna njagala okwebaza Vera Forex, thank you. PBS Telefine yaffe mwebale nnyo. Bano bemmenya banjiriddewo omubiri nga tebansabye yadde olwataano, buli kye bankoledde nga muganda waabwe. PBS Telefine, NBS TV Sanyuka, thank you. Omukulu King Kalisa, I appreciate man. Nzize nga nzimba banji tuzze tuzimba nga nabo mpola mpola. Naye bwe tuzimbye nga ne tutuuka wakati ne batusalira emisango. Oba naffe ne tugibasalira mu ngeri emu ne tulemagana ne NBS Media ne Sanyuka teyerabira nti nange ndi muntu. Tulina okujjukira nti ffenna tuli bantu. So njagala okubajjukiza nti abo bambereddewo Bukedde TV, I appreciate, mwebale nnyo. Njagala okwebaza beneerabira mujja kwesonyiwa, njagala okwebaza Galaxy TV ne Galaxy Radio zina oluganda lugamba tosoma mu ggwa lya munno nga nawe olina ki nga nawe olina eriryo nga waliyo eyo ng'olya ina eggwa naye nga yagala banne balabe erya munne. So mwena njagala okubagamba nti we've made hits together. I want to thank God okumbeererawo kuba nina ebifo ebimu nga namwe temwali nzijjayo nga Katonda yanzijjayo. Nze nabeerako nzeko emyezi 8 bayitayo ku Shannon Valley Detention Penitentiary Facility ne banzigalira emyezi 8 nga ndi bwomu nenwanako n'obwongo bwange. Naye this is what we became. Rome wasn't built in one day. So salutinga bonna ba fallen soldiers baffe Radio Cage AK-47 Humphrey Mayanja, salutinga muganda wange Fling Fire